10 ez'olweggulo paka ssaawa 12 Katonda yantumye eri omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okugamba ebigambo bino nti abantu bonna abakwatibwa mu binu by'okwekalakaasa oba mu by'obufuzi oba tebakuwagira oba bawambibwa zi drone oba bagibwamu maaso oba bagibwamu njala bateebwe. Obubaka wa Katonda obwo ye Katonda kye yaŋŋambye nkugambe. Oli waddembe okitwala, oli waddembe owulira amaanyi nga gakuwala, oli waddembe okuwulira nga oli w'amaanyi nnyo, ebyokulwanyisa byonna gwe obirinako obuyinza obulina, oli waddembe okugaana Katonda by'ayogera. Naye bw'ogenda mu kitabo kya Exodus essula ey'okutaano akanyiriri akasooka, Katonda ayogera eri Musa n'amugamba nti genda ogambe Falaawo ate abantu bange bagende basinze. Bw'atyo Katonda bw'antumye gy'oli. Oli waddembe okuta abantu abo n'ogondera eddoboozi lya Katonda oba okugondera ekiragiro Katonda ky'awadde, kubanga Katonda takuwa request, it's a command. Tasaba alagira bwati. Katonda, he gives a command, not a request. Therefore, you are free to obey the command of God, oba you are free okugigaana. Ta abantu ba Katonda aba generation eno abazaalibwa okuva mu 8 paka mu 2022, ta abantu ba Katonda bagende babeere mu mirembe gyabwe, babeere n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Tekikugasa okubeera mu generation Katonda ng'akuwadde emyaka 40 n'ovaawo ng'olese bannamwandu, ng'olese bamulekwa. Abantu bateebwe. Si nti mateeka ge gabavunaana, gw'obavunaana ng'abantu. Therefore, Katonda akulagidde, Katonda ŋŋambye nkugambe ta abantu bagende. Bannabyabufuzi ne bwe baba tebakyogeddeeko, Katonda yaŋŋamba mu 2023 mwezi gwa 11 nti abantu bange bakaaba. Olwaleero omwezi guno Katonda azza ŋŋambye nkugambe omulembe gwa Mwami Museveni guweddeko, gwaweddeko. Teri bannayuganda kuddamu kulaba Mwami Museveni mu kifaananyi ekyobukulembeze bw'eggwanga emyaka emirala. Katonda yamuggyeeko omukono. Tayinza kuddamu kulabika mu byabufuzi bya Uganda. Katonda yamuggyeeko omukono. President Museveni. Katonda yamuggyeeko omukono. Kyayinza okukola kiri eki ta Uganda Katonda agitwale gy'ayagala ogitwala. Naye bw'anaakola ye gy'ayita resistance nti ye master of violence, tebakulimba agenda kufiira mu violence eyo n'abaana be ne bazzukulu be. Omulembe tegugwewo n'ogwa famire ye gwonna nanti kyekyo. Tukyayogera ku mukyula, engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu, guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections, omuli gonorrhea, omuli syphilis, kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo, era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira, bafumbanga ntamu. Sijina kisefuli ntamu. Nanywa, omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri. Zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu, omuntu olusune lwonooneka biki abeera n'amabwa agatagenda. Guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu. Bano abalina amabwa agatagenda ku lususu. Abali HIV omuntu ali HIV positive tagafuna, naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo, naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri. Omukyula guno guyamba ne ku kisipi. Ne bafumba. Osekula ebikola by'omukyula bino. N'okolamu paste. Yes. N'osiiga wekikubye. N'okunywa n'onywa. Mu nnaku ago 2. Omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda. Wasiiwa. Abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo. Kuchimbo updates. Tukomyewo tutanye ku nsonga ezimu ezigenda amaaso mu ggwanga, ate tujja kuyita ne mu mubiri gwa Kristo. Leero mbadde nina akatambi keendaba ka musajja bamuyita SPC Afande Wire. Bali musirikale n'ava mu Uganda naye ayina engeri gy'ayogolera mu social media, ate ayina engeri gy'alumbamu abasumba.
abasumba batadde bakyala baabwe ku bituuti batadde abaana baabwe ku bituuti ate abalala balemeseza okuweereza Katonda lwogenda kyakyo mukyala musumba yabudde bamutandwa musumba anyway nine musumba Mugerwa era nga tugenda kuba tunyumyamu ensonga nyingi nnyo wetunayawukanira munaaba mutegedde ebintu nga ebitambula sesokola kama yebazibwe buuza ku balabi b'omukutu kambabuze neyo kulamusa kwendowooza nga kwe kw'obwakabaka bwa Katonda nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe bannayuganda ate nembuuza ku ba generation yange naddala nga wazaalibwa okuva mu 8 paka 2022 ofunze kataba mukulembeze mulala yes ng'oli mu generation ey'emyaka okuva mu 20 Katonda akumpeera omukisa era message eno yammwe naye nga message eno egenda eri omukulembeze Mwami Yoweri Kaguta Museveni Musumba kantandikira awo wennyini bwe tusoma ebyawandiikibwa tusoma Bayibuli tulabanga Mukama yayogeranga ne bannabbi abaalingayo ebiro ebyo Mukama yalagiranga yajjanga mu lwatu n'abalagira ne bakola bye baakolanga ku biro bino bye tuliko okubeera nga tuna n'abakulembeze abatamanyi nti oba tulina Katonda mu nsi takyayogera tulina abakulembeze tulina abantu bali mu nsi muno ensi eringa erimu automatic eringa eyeevuga yokka naye eddoboozi lya Mukama lituliraba abantu atukokaaba omukulembeze lwaki tukyusizaamu lwaki Katonda tokyusaamu naye Katonda asirisi takyayogera bino ebiro Katonda tasirikangako naye kankuwe ku Genesis y'ekintu kino mu biro nga Idi Amin Dada afuga yajja n'atawaanya eggwanga lino ndowooza nga yeewulira amaanyi n'abasajja ba Katonda abaali bayitiddwa mu mulembe ogwo omuli Apostle Alex Mitala omuli omusumba Kayanja omuli omusumba Joseph Serwadda baafukamira ne basaba Katonda aleete omukulembeze omulala tutegeeraganya kitegeeza Katonda yayogeranga kakati omukulembeze aliko kati Mwami Museveni n'ategeera amaanyi ensulo y'amaanyi weeri n'ategeera amaanyi agali mu Katonda yes naye nabaani abavunaanyiziddwa ku ekyo ekintu tutegeeraganya kakati olw'okuba nti politics is at play gwe muzannyo oguliwo najja yeefunza abantu abo n'abanga baateeka mu nkwabwa oba n'atandika okuteekawo emisoso okuyita mu mateeka oba okuyita mu kukanga oba okuyita mu kutiisa oba silensinga okubalemesa kukola omulimu gwe bandikoze nga bwe baagikolanga edda nga Katonda yabayisa era nga yabagambye ekyokukola ne batandika okugenda mu silence bannabyabufuzi all over Africa bayina attendance whereby nabo kibattidde naye tebannabakitegeera buli bwotaganya mukono gwa Katonda oba Katonda kutambula tutegeeraganya gwe kennyini oba wesse buli bwotaganya Katonda kwetaaya gwe kennyini oba wesse ebintu bikutabukako amalala gajja gy'oli osavuwala obuyinza bukutabukako nekyotanditaddemu mumwa weewaawo okuteekamu omukono nakyo oyagala okibeeremu oba okyenyigiremu otabangula buli kintu kyonna kubanga tewateekerwateekerwa ng'ova eno wansi butya ebakwata obuyinza singa oba obufunu kiri kyeyogedde nti abantu abandi badde bakola omulimu ogwo ogw'okusaba nga bwe kyakolebwa bali mu mbeera okuba nti baafunzibwa ewantu wamu ne bateekebwa mu nkwawa tukitwale nti Mwami Museveni yayingirira n'ekkanisa zonna yabiyingirira naye bwonna ogenda mu Bayibuli Queen Sheba bw'aba asobola okusituka najja eri Sulemaani tutegeeraganya yali ajja eri nnabbi wa Katonda mu Bayibuli mwonna bakabaka bajjanga eri bannabbi okwebuuza lwaki tekikolebwa ku mulembe guno
nga n'olutalo n'olugendamu omala kwebuuza. Akati njagala nkubuuze entalo ze twenyiggiddemu everywhere, Somalia, South Sudan, Congo, everywhere. Central African Republic. The president oba gavumenti ya Uganda bwe yali egenze wa Musumba Serwadda okumubuuza Katonda atugamba ki, oba eri Omusumba Kayanja obabuuza Katonda atugamba ki, buli bw'otakikola bw'otyo messing up everything. N'osasuliza magye ne galinnyonyi ne gagenda ne babatta n'okomyayo emirambo n'oziika n'osindika abalala, ne tusigala ne mabanja ne tubeera ne mu buppi, tumanyibwa everywhere. Ekintu Katonda bw'aba yakutumye ojja kukikola nga Katonda bw'akyagala ate in the right time. President Museveni n'abantu abamulinaanye tebalina Katonda, tebamutya, naye nga bamanyi nti they are pretenders, naye tebatya Katonda. Teri muntu atya Katonda, atya Katonda ng'otya Katonda n'okulembera eggwanga nga Uganda 40 years abantu nga bafa enjala. Katonda nakuba enjala, ensi yonna agikuba enjala emyaka 4 ku ttaka eggimu lye tulina mu mambuka ga Uganda abantu bafa enjala. Kituufu, tutegeraganye. Tubadde tusoma mu kitabo kya Luka essuula ey'okuna okuva kanyiri ya 18. Tosobola kubanga okulembera eggwanga ne lisigala nga lyavu ng'oli mukulembeze wa ggwanga ng'ate oli Katonda yakukulembera, Katonda yakulungamya. Never. Tekiriyo kubanga Bayibuli etugamba nti Yesu agamba nti Omwoyo wa Katonda atudde ku nze era ampadde amafuta. Yasookera ku kyabwavu. Bannayuganda singa tukubuuza ekibuuzo, Bannayuganda bagagga abaavu. Na mu kujja kwange olwaleero ennaku z'omwezi 17 naye message entuufu, ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno ogwokuna wakati w'essaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa 12 Katonda yantumye eri omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okugamba ebigambo bino nti abantu bonna abaakwatibwa mu binu by'okwekalakaasa oba mu by'obufuzi oba tebakuwagira oba baawambibwa zi drone oba baggibwamu maaso oba baggibwamu njala bateebwe. Obubaka wa Katonda obwo ye Katonda kye yaŋŋambye nkugambe. Oli waddembe okitwala, oli waddembe owulira amaanyi nga gakuwala, oli waddembe okuwulira nga oli w'amaanyi nnyo, ebyokulwanyisa byonna gwe obirinako obuyinza obulina, oli waddembe okugaana Katonda by'ayogera. Naye bw'ogenda mu kitabo kya Exodus essuula ey'okutaano akanyiriri akasooka, Katonda ayogera eri Musa n'amugamba nti genda ogambe Falaawo ate abantu bange bagende basinze. Bw'atyo Katonda bw'antumye gy'oli. Oli waddembe okuta abantu abo n'ogondera eddoboozi lya Katonda oba okugondera ekiragiro Katonda ky'awadde, kubanga Katonda takuwa request, it's a command. Tasaba alagira bulagizi. Katonda, he gives a command, not a request. Therefore, you are free to obey the command of God, oba you are free okugigaana. Ta abantu ba Katonda aba generation eno abazaalibwa okuva mu 8 paka mu 2022, ta abantu ba Katonda bagende babeere mu mirembe gyabwe, babeere n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Tekikugasa okubeera mu generation Katonda ng'akuwadde emyaka 40 n'ovaawo ng'olese bannamwandu, ng'olese bamulekwa. Abantu bateebwe. Si nti mateeka ge gabavunaana, gw'obavunaana ng'abantu. Therefore, Katonda akulagidde, Katonda ŋŋambye nkugambe ta abantu bagende. Bannabyabufuzi ne bwe baba tebakyogeddeeko, Katonda yaŋŋamba mu 2023 mwezi gwa 11 nti abantu bange bakaaba.
olwaleero omwezi guno Katonda zaŋŋambye nkugambye bwe yali asindika Musa eri Falaawo Bayibuli ekyogerako ti Katonda yagamba Musa tempulidde okukaaba kw'abantu bange era Bayibuli ekakasa nti Katonda awulira nnyo amaziga g'abantu abanyigiriza n'olwekyo wandirowooza nti amaanyi ogalina ng'omukulembeze w'eggwanga naye manya nti waliyo Katonda wandirowooza nti olina boolagira naye manya Katonda alina baalagira okusinga wandirowooza nti olina ebyokulwanyisa naye Katonda alina ebyokulwanyisa bingi nnyo nti ne boolagira asobola okubajja mu fuse naawe alagira n'akugja mu fuse ki ekituuka ku ggwanga ng'omuntu okuntiko ajeemye eddoboozi lya Katonda ekisooka kya byonna consequences zimusisinkana ye ng'omuntu ne famire ye era Falaawo kasita yasooka okugaana ebikere Mesota byamukyalirako nebirabikira mu lubiri byamukyalirako Bayibuli si nfu Bayibuli Katonda yes Bayibuli Katonda n'olwekyo kimugwanidde okuwulira Katonda kyalagidde n'akikola eyo ye message Katonda yaŋŋambye nti message yeyo gye nkuwadde eri generation yo mu biseera bya Easter era nze ngituusizza Pulezidenti Museveni alina engeri atera okubagamba nti abakulembeze b'eddiini mwesonyiwa ensonga z'ebyobufuzi era ebiro bingi azze ng'abagaana wano tolabike ng'ayingidde ebyobufuzi ekyo kyogerwa muntu atatya Katonda nze muwa kitiibwa naye simutya omwakiba ng'omukulembeze w'eggwanga that's why mwadressinga ng'omukulembeze w'eggwanga tutegeraganye naye simutya omuntu atiibwa Katonda yekka now bw'oyogera ekintu ekyo oba totya Katonda lwaki ebintu byonna ebikola ensi biri mu Bayibuli okimanyi nti mu Bayibuli mulimu kofini oba ekeesi Yesu n'akwata ku keesi yalimu omwana afudde ayagenda okuziibwa enayini yes eyo Bayibuli ekyogera okimanyi nti mu keesi okwo kuliko emisumaali okimanyi nti ku keesi okwo kuliko amagezi g'omuntu eyagibajja kati ebyo byonna biri muki mu Bayibuli kitegeeza Bayibuli erimu abawooza b'omusolo Zakayo talimu Bayibuli erimu abasawo bamafia Bayibuli erimu amaato erimu ennyanja erimu abavubi erimu obutimba erimu akatale erimu obutale erimu amayuba erimu bagavana erimu bakabaka erimu obubaga Bayibuli erimu palace embiri mwogere ku kyekyo kitegeeza mwe muli kantu katono nnyo akava mu Bayibuli kitegeeza custodian wa Bayibuli ku nsi ye nnabbi wa Katonda yenze Katonda gwe gwayisaamu eddoboozi yes okutuuka eri abantu be Katonda bw'aba anunula eggwanga oba ensi akozesa mukono gwa nnabbi akozesa nnabbi si bannabyabufuzi Katonda bwe yali ayagala okuggyawo bw'oboota esimanyi baamiini bano abasajja abaagenda ne basaba ne basinza baamugoba mu ssaala n'abennaku zino musinza era omukulembeze amalina okutegeka stage of breakfast something abasumba nobalaba nga bagenda kuteekawo ssentebe okwetaba mu kusabira eggwanga prayer simanyi bikyane amanya gatera okubiyita era obalaba basaserwa dda sumba lwere nga balya eyo seza nammwe musaba omulembe gwe now baba bagenze one basobola okuba nga bagenze kupayinga agency eri omukulembeze gwa ibandi badde bo balina kulipotinga Katonda lino eggwanga teritegeekangako mukolo kwebaza Katonda abo babeera mu kunywamu bukyayi tetulabanga ne bagenda babeera namu kweteekako attributes nti nalwana biki ebyo stories bye babeeramu
teriyo lunaku lwe baali bategese mu myaka 40 kwebaza Katonda olw'okununula eggwanga lino. Obununuzi buli eri Katonda yekka, teriyo muntu asobola kununula. Bye bakola biki ebyo? Babeera mu kwegulumiza. Subagundi naye azze nezikubwa. Yes. Subagundi naye azze nezikubwa. Teriyo yali amugambye ekigambo kituufu Katonda agamba ki? Ate naye kennyini teyeebuuzangako eri nnabbi nti Katonda agamba ki? Takolanga budde kubabuuza naye nga yabakowula basabire. Takikola. Okwo tekubeera kuba mookinga. Takikola. Mookinga Katonda gwe basinza. Takikola. Ora ngamba ate baba maliriza okusaba mbu balina akalirisa ke bayita buli omu n'asayininga. Nengamba ye abagenzi abalese kufunamu bifaananyi bintu bya ceremoniyo. Eggwanga lyaffe terifunangako mukulembeze ayina mayindi ya Katonda, ayina mutima gwa Katonda. Nosikowole eggwanga ogenda mu kusaba nga the president and the first lady ne family mutuddawo the whole day okwebaza Mukama olw'eggwanga lyo. Tekibeerangawo. Bano abakulembeze be bamwogerako nga bagamba nti bannange pulezidenti mulokole, mwe mumwogerera ye tayogerangako ebyo. Bwakwata essale n'aziweereza ekkanisa n'afuuka w'eddiini eyo, bwakwata emmotoka n'agiweereza bishopu atuuzibwa. Kyovudde olaba akuwa n'obutambi nti lumu yeeyitako Sulayimaani ali mu lutalo anoonya kimuyisaawo, asamba politikisi we, ali mu buzannyo bwe. Mwe mumwesibako. Omuntu bw'ajja openire n'aggamba nkolerera famire yange omukyala n'abaana n'abazzukulu, kibeera kya bunafu nnyo okulowooza nti akukolerera nti naawe olimu abo bakolerera. Yes. Ng'akyogedde openire mu nsinga ensi eraba. Yes. Kyovudde olaba nzija ne nkubuuza bw'oŋŋamba omusumba gundi ne gundi ne gundi soosi ye ki? Jjajja ssente, jjajja amaanyi. Jjajja ssente weewali amaanyi go. Ati bayiza amaanyi bagamba ga Katonda. Ate soosi ya ssente nga banavuga ne bagenda. Oba oyina kwogera Katonda byakutumye kwogera. Musuma Mugerwa, ebbanga emyaka 6 Uganda gyebaddewo mbala okuva nga tuvudde mu bakabbulu oba kale kambala okuva mu 86 okutuuka olwalyo emyaka gigenda kukunukiriza kwera 4. Olabanga Katonda abadde wa kisa eri eggwanga Uganda oba naye alina wateddeko omukono ogw'ekyuma? Katonda ayinza okuba atuyambye nnyo ne wabaawo ekisa ky'obugumiikiriza. Then bano abasamba ebyobufuzi ne balowooza nti bagezi, kumba okutegeera kwabwe kutono. Bo okulowooza nti bannayuganda basiru, naye mpaawo omuntu musiru asobola kubeerawo nga atambula. Olaba waliwo enkulaakulana olampola, naye mu kunyigirizibwa abantu bakola tebafuna naye ne bakola mu kunyigirizibwa. Now Katonda bw'akugamba mu 2023 mwezi gwa Novemba nti abantu bange bakaaba, kyogereko. Saa kyogerako alina kyogerako mu 2024 Novemba. Era saabeera na mirembe ntiro lwe nayogerako. Kati ku mulundi guno agambye nti genda omugambe abantu bange abate. Kati nzize nkugambiddewo straight away, nkugambiddewo Katonda ekyo kyayogedde. Muve ku bantu, muve ku bantu. So Katonda bw'ava mu mbeera ey'okutubaako n'ekisa n'agolola omukono gwe, ki ekiyinza okutuukawo? Essaawa eno obununuzi bwa Katonda butandise. Walabako omuliro ogwali mu babadde bayitayo Los Angeles oba myezi 2 nga teguzikira mu January awo gwabaddewo. Ogwo omuliro gugenda kujja Uganda. Yes. Nabbambula w'omuliro eyaka oyo agenda kujja Uganda. Ate bajja muwulira. Onsabye Katonda gubeere omuliro gwa revival. Naye buli muntu yenna abadde tasinza Katonda, buli muntu yenna abadde anyigiriza abantu, omuliro ogenda guwulira. Ogenda guwulira amaanyi go gonna we gabadde gali, ogenda guwulira ogwo, togugenda kuleka kiyimiridde waggulu.
okujjako bokka abamanyi Katonda. Bino bye tulaba bino enzige ne zijja, ensoke nejja, bino nabyekalangala, kuba nejja abantu ne bafa, ettaka ne libuluka abantu ne baggwerayo. Bonna bubonero bulaga nti Katonda si musanyufu. Katonda ono agenda kwolesa amaanyi ge mu bubonero bungi. Mugenda kulabako ku bajenero njogera bajenero abamagye nga bwe yeebaka tajja kudda mu kisituka ng'ayitiddeyo abamagye aba Uganda nyo bamanya mbamanyi bajena batagenda kuzuukuka. Mugenda kulaba ku ICC ng'erina beekimawa kooti y'ensi yonna kooti y'ensi yonna mugenda gyange erina beekimawa byabbanga kyokuva Katonda agenda kukola kubanga nekino yaŋŋambye eyo message eya Easter eri generation yo gamba mwami Museveni nti ŋŋambye tovude olaba sikyawula mugambe nti ŋŋambye nze Katonda ŋŋambye ayimbule abantu teyaŋŋambye judicial teyaŋŋambye parliament genda ogambe mwami Museveni era ssebo mwami Museveni Yoweri Kaguta tibahabulwa president ow'eggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okuna omwaka guno Katonda yaŋŋambye nkugambe ta abantu be wakwata oba be watowa order bakwate oba be waduumira bakwate bonna bateebu sibya kuyita mu kooti abantu mubate oba tebali mu njala oba tebali mu maaso mbawa abantu baabwe. Ekyokubiri tobaako muntu yenna toweesa byakulwanyisa byonna kulowooza nti ogenda tulondera omukulembeze tekisoboka tekigenda kubaawo neitho wa famire yo kukwata mu buyinza nga gwovuddeko Katonda yekka yagenda tulondera omukulembeze ekyo tebakulimba tomala n'amaanyi go temuyisa na supplementary budget kuleeta tiya gaasi simanyi byuma byakulwanyisa mumala buddu ebyokulwanyisa byonna bye muweesezza ku lw'Abannayuganda oba ku lwa generation eno byonna bigenda kubeera against mmwe ekyo mu linnya lya Yesu. Okusinza ku ddoboozi lya Katonda teri muntu agenda kuddamu kufuga Uganda ng'ava mu famire ya Museveni. Kebe DNA kabe muntu nga yenna wakwatako ku mundu ng'ali musirikale bw'ona ogezaako okuwamba ojja fiira mu kuwamba okwo. Uganda tegenda kuddamu kufuga musirikale temutawaana omanyi mwe mwagala bannabbi babajjajja tababalimbalimba bababula bye baagala kumanya sikubuulira by'oyagala nkubuulira Katonda ky'aŋŋambye. okuttiŋŋana kuno kwe tulaba okutta okuliwo okugenda komati okuttiŋŋana kuluwa abantu ne babatta abantu yabatte bafa mu mpesa tegerekeka nagamba yafudde ekino okufana mudani kwakutankana oli nebamukuba amasasi olijje nebamukuba amasasi oli musirikale wakoli namukuba amasasi onamukubira ku byango gwe omunabyabukozi nafa bwatyo igenda kati ekyo kyokka kya buswavu bwe bumu ku bubonero obukulaga nti abakukulembera tebatya Katonda. Gwe omuntu wekka ne bw'obeera mu famire baganda bo kasita batuula ne bagamba nti gwe watta muganda waffe ne bw'oba tewakikola naye ne bakikwogerako ekyo kyokka kya buswavu. Tubeera tutya mu gavumenti gye mugambe yaleeta emirembe nga buli afa bakiteeka ku gavumenti kya buswavu n'afudde ebibye kya buswavu omusujja nti ono bamusse butwa ono bamukubye amasasi ne babiteeka ku ekyo kyokka kikulaga nti Katonda yakuggyako omukono gwe. Ekyo kyokka kabonero akalaga nti Katonda yakuggyako omukono gwe. twalabako abantu Katonda bye yajjangako omukono mu bayibuli omusajja gya bayibuli kusoma abantu bangi Katonda bwe yajjangako omukono nga Katonda bakugyeko ekisa kye obulamu obuddako tebuba bulungi okugira ng'okyuse butuusi n'odda. Mwami Museveni kankubuulire nga Katonda ye mutuusi
nga Katonda ye mujulizi, nga Katonda ye mujulizi. Totawaana kuyisa supplementary budget, awo bakubbira bwereere, ogenda kulaba mukiteeka mu nteeka ennyangu olutalo lwotalabangako. Olutalo nga lwaki? Nga luli wakati wa generation eno ne gavumenti yo. Naye ate obuzibu bw'osinze okufuna nga nkubuulira okuviira ddala ku Namulondo ya Katonda. Katonda nga yakulembedde generation eno. Bayibuli egamba nti buli mulembe Katonda asitula abantu. Asitudde ku guno. Era ku guno omulembe mu bannabyabufuzi, waliyo Kyagulanyi. Oyo asitula Katonda. Kali nga omulala Joel Ssenyonyi. Abalala bonna abantu ne bwe babawaana Katonda tabandaganga. Abo tebasituse byabwe tutumu na biki baliko omukono gwa Katonda. Kyagulanyi abantu bagenda kufa abeerijja ku Kyagulanyi. Mbabuulidde oyo meseji yenjiina naye Katonda tannangamba gyogera. Abantu nga baliwo meseji tulaba nti baganda okubeera omuduumizi w'amagye ngenda kukutta gwe, ngenda ku Besigye, ngenda kutuga ku lunaku lw'abazira, ngenda kukola kino, ngenda kukola kiri, ngenda kuba Kenya mu nnaku bweziti. Meseji bwezi eziteesa kyo kiraga tulaga wa Katonda alina bwaweebuula abo bonna abatamutya. Asobola okukuleka n'osituka n'otuuka ku platform ensi weekulengerera n'oyolesa oba ne weeyolesa ku bibiri, ng'oyolesa amagezi oba nga weeyolesa mu butamanya. Katonda ekyakikola nomaana ogwa lumu ya nga terina kaabirako ate nga yakusitudde obadde osituka nga yakusitudde. Ati bwe nkugambira nti aba akusitudde enkima eyo nga bwe mugamba Abaganda eyambuka waggulu neyeeyongerayo naye nga bweyolesa ki obwerere bwayo eba erina omukka ogwokussa ng'eyambuka waggulu eba erina omukka gwessa. Kitegeeza omukka ogwo gugiweebwa Katonda. N'omuntu okulinnya waggulu alinnya waggulu kubanga alina omukka gwakola ki gwassa. Kitegeeza Katonda akirimu yambuka. Buli ddala lyoba otuuseeko aba Katonda ye mwali yambuka. Naye mu kugwako kuno naye ate jjukira buli bweyongera waggulu weeyolesa ku bibiri, oyolesa magezi oba buki butamanya. Tutegeraganye kati asobola okukuleka n'olinnya waggulu. Musomanga natera okugjako engalo kenkubuuza ekibuuzo kino ebibuuzo bibiri. Ekisooka omulembe gwa Mwami Museveni gutunatera okuba ku nkomerero gwakomye. Kiddamu Katonda kasita yagamba nti ndabye abaana ba Isirayiri nga bakaabira mu Egypt oba mu Misiri, n'addamu n'agamba Musa, genda ogambe Falaawo ate abantu bange bagende basinze. Tutegeraganye kitegeeza obusibe bwali bukoze ki? Bwali buweddewo. Effugabbi lyali likoze ki? Bwali buweddewo. So eno rain ekoma yakomye. Bw'abadde alinda omusumba tubayite ba paapa, tubayite ba bishop, tubayite balabirizi, bakabona osobola okulindayo eddoboozi eryo ne litajja. Naye nze Katonda ansindise era nkyogedde. Rain kyeki oba omulembe. Omulembe gwa Mwami Museveni guweddeko, gwaweddeko. Teri bannayuganda kuddamu kulaba Mwami Museveni mu kifaananyi ekyobukulembeze bw'eggwanga emyaka emirala. Katonda yamuggyeeko omukono.
tayinza kuddamu kulabika nga yafuzi ya Uganda. Katonda yamugjeeko omukono. President Museveni. Katonda yamugjeeko omukono. Kyayinza okukola kiri eki nga Uganda Katonda agitwale gyayagala ogitwala. Naye bw'anaakola ye gy'ayita resistance nti ye master of violence tebakulimba agenda kufiira mu violence eyo n'abaana be ne bazzukulu be. Omulembe tegugwewo n'ogwa famire ye gwonna nanti kyekyo aba aweddewo ne famire ye. Yes, kyekyo nanti kubanga omanyi lwaki ajja kuba alwanagana na Katonda sinaffe. Nkunzikana kino ngenda kikootinga ne Bible. Mu Uganda essaawa zino mulimu ebintu bingi ebizeemu era ebiridde abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Basinga bafiiddwa baabwe mu bintu etategerekeka, abalala bafiiddwako amataka gaabwe, omuntu alina ettaka lye lirina gy'omugaga yagamba awunduddewo awo njagalawo alina otabaawo kikolebwa. Bwetuba ku bakulembeze betulina betusuka kutya ssente bazegabira nga bebaagala, bw'otuuka mu byeddiini buli muntu akola kikye. Bayibuli nawe esuubiza wegamba nti Katonda bw'alibangazizza babita buseba Sayoni abantu baliddamu ne baweebwa ebyali byabatuulwako. Tuga nti obusibe bwonna obwali abantu bagala kudda baregeyininge. Uganda erina essuubi okuddamu okuzzibwa ebyatuggibwako. Tugenda mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Tugenda Kanani. Abantu ekikaakaani bakitya olwo yabasuubiza e Kanani nga tebatuukanga. Ati nakugambye soosi yeki jajja buli kimu jajja esente n'amaanyi. Ffe Katonda atutwala mu nsi ensuubize. Struggle zaawedde. Eyafiirwa abantu mu lutalo agenda kusanyuka. Nkugambye buli kintu kyonna kigenda kuddayo nga bwe kyali. Buli eyali nannyini kintu ajja kifuna. Omugagga yajja n'akusenda ku ttaka lyo ogenda kulifuna okubisiba. Buli kintu kyonna anti Katonda yabaganya obubbi babbe nga bwe bazimba wano. Tegeeza bajja kuva buvinga bwe emibiri gyejja okubaawo mwe mutwale biwedde. Bwe kiri kubanga babba ku bannayuganda. Kati bamaze okutuuma entuumu. Ekitegeeza ekigambo kiri President Museveni kyeyayogerako emabega kyali kya bunnabbi nti kasa babba ne bazimba muno tebafulumya bweru. Waliwo yagambirawo nga abantu bakomplaininga abantu babbese nagamba kasita bakulaakulanya muno. Weebale nnyo. Bwe kityo bwe kigenda okuba. Ne bali abazungu okugobayo biri byonna byonna mbu babakomyewo wano. Katonda ye yali akikola. Ebyayo babikolere muno. Si bo mu maanyi gaabwe Katonda. Kyekyo sibula abantu nsoma. Nziramu okwogera ekigambo kino oba okwogera obubaka buno nti ne bwe mba nnina gye neekoonyeeko oba mu Luganda gye nnandaze message entuufu ey'olutuula luno yabadde nti Katonda antumye eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga Katonda bwe yatuma Musa mu maaso ga Falaawo oba mu lubiri lwa Falaawo oba mu gavumenti ya Falaawo naye yamutuma eri Falaawo yennyini ng'omuntu nga kabaka ow'ombiro ebyo. Bw'atyo Katonda bw'antumye eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Katonda akugambye ssebo abantu bonna be wakwata olw'ebyobufuzi ababadde tebakuwakanya ababadde tebakuwagira okuva mu 2001 paka olwaleero abantu abo bateebwe oba enjala zaavaamu abali mu zi safe house abagibwamu amaaso kyonna ekyabaawo kikkirize ng'omukulembeze w'eggwanga okkirize owulire Katonda kyayogera ota abantu abo bagende basinze Katonda ne famire ze zaabwe. Bw'onooba okigaana mu maanyi gaabo mu ofisi eyo gy'olimu consequences eziddiri musinkana maaso ku maaso message yemuyinza ogimuwanga. Ekyo kyenkugamba ssebo tebakulimba. Ekyo kyenkugamba kyennyini. Oye Musumba Mugerwa mbadde nsanyusa okubanga mbadde naye simanyi watunaddamu okubeerako naye simanyi oba yajja kumala kulinda ddoboozi kubanga bannabbi ba Katonda bali
balina nga ddoboozi tebalinga ab'omulembe guno abamu amaloboozi gaabwe agamu gakunoonya byebaagala najja n'agamba njagala kino kuba Katonda yagamba naye nga Katonda n'abakumbera nga bamwogezza naye ndowooza tujja kufuna obudde Katonda abantu bano baagala message bajjagala temanyi bajja gyetaaga okuddamu okugiwongera n'abakulembeze message era okubatuukako kubanga bw'oyogedde ku Mwalimu Museveni abamuli wansi bayinza bali seefu abali mu bitongole ebyekiramuzi abali mu palamenti abakulira amakomera bayinza oba nga bali seefu naye twalabako wa Petero nga bava mu makomera nga nakulira ekkomera tamuutadde kitegeeza ekyo kyali kikola kyali ekintu kyagandi nawakulira ekkomera toli seefu anti ye Katonda yennyini gwe bagenda omulaba mu mulembe guno omulembe tegugenda kubeeramu bapasita Serwadda oba bamusumba Kayanja babadde muguli babadde n'omulembe nti bwe bajja ne balumbagana abaweereza ba Katonda batambula scot free musumba Kayanja asobola okusirika nakubulesinga n'okubulesinga guno omulembe gugenda kubeera nga bw'olumbagana omuweereza wa Katonda nga ddala muweereza wa Katonda bajja kufiira mu ofiisi zaabwe Katonda nga yini akwekoleko kale Mukama Katonda batukuumire mbasaba okusubscribinga okulayikinga n'okomentinga mwebale nnyo mwebale ddala nze muzzukulu wa Kisolo Matinkyimba musumba abantu basobola okunoonya oba tekyetaagisa okunoonya kitya mukubireko kasimu musumba wa wansinzira munoonyeko tukuŋŋaaneko ffenna ebintu tubwe bityo tekijja kwetaagisa kale message kasa mugiwulidde gwegiweereze gwosobola ogiweereza oba mukulembezeewo oba esobola otuuka ku mukulembeze gwina akulinaanye message gimuweereze tutase omulembe kubanga message ezekuva omulembe guno ate wagenda kubaawo olutalo wakati bwa president n'omulembe actually twalulaba nadda wakati olaba kino kye bayita struggle temulimu bakadde ekyo mwalaba struggle Katonda takulembera struggle Katonda atukulembera tutwala mu nsi nsuubiza kuba yennyini ate yalina otulwanira tasobola kukulembera lutala ate mwe mulwana kati Katonda generation eno egenda kusimba mabega